Sikuwa tubuli ekitulese wano olunaku lwaleero tulaba ebintu biva eno paka eno. Olunaku lwaleero tongeza kudobooza. Olunaku lwaleero twasakidde abantu baffe through the one uma kitongole ekyabannakyewa ekiyamba ku bantu abatali bulungi nga womanyi tusakira bannamwandu abakadde bamulekwa single mothers teenage mothers so tubadde wano nga tubaako ku buyambi through one uma emmere ng'eyo basobola okubanga bambi bafuna n'abakyala balwadde abali ku ddagala baza okufuna ku mmere. Tulengedde ekitongole kikineeno kuba ssente zino ezigenze wano nga nnyingi nnyo n'abana abantu bonna bano bawe. Ekitongole kya bwannakyewa kisaka kirina bapartners e UK be babawa ku buyambi kati ne bayambako ku bitongole ebirala kati nga ffe kati Rotary babawadde so weebiti. Hajjat gw'oli naye nga tumutegeera. Ono gwe ndi naye? Ono mura wange. Tomulaba eriiso. Muula kikyotegeeza? Bulamu. Muula amannyako ggwani? Ani? Ye gwe okay. Yakulekawo omulabiire onaona walaga goba naye. Mama, oli baby girl. Nyo, ndi chief baby. Kumande nga 14 valentine. Ate omwami ali bweru ali munoonya ssente. Ogenda kikola otya akamuli ako? Akamuli tofaayo. Katuli omulembe gwa digital. Akamuli katuuse. Kajjira ku gundi. Kola olunaku lwennyini ogenda kukola ki? Ogenda tambuliramu ebyange n'omwami wange ate ng'ali eri asosindika ku mobile n'agamba yakulinnya akanyonyawo kansuula eswi era mu dakika budazika swi nga ndi Uganda. Hajjat okirabo nga kingi nnyo wazze buto wenna wenna. Mashallah. Kikyo pulani mukolera nga n'abakyala batuddiza kola olunaku bwekisyogenda opulaninga omu anti kasiza kikugamba kozesa it's a surprise kati onakyogera wanajja kimanya alime kwekanga anti tujja gizanya ku mmande agotafaayo kirabo kikye surprise yajja gifuna oba mwagipulaninze ne muula gomanya ekirabo ekirabo kiraba it's a surprise. It's a big surprise. Okay. Mwajja otomanya okutuufu omugwenga gw'omuntu. It's the first time I'm seeing my brother. Yes. Nina kye neewuunyiza omunda munansonyiwa. Mami yakubye essimu abannazaalawo. Ye nayina ng'awulira akwagala nnyo enzoga awulina muwala we biki wawulidde otya? Ndi muwala we. Anti waliwo era abamu abanaabagaba naye ng'abeewaabwe tebakwagala abamusajja tebibaayo naye baba just bantu sambi naye abantu bano bali very honest abantu nabanyankore nga balungi nnyo abantu balungi nnyo mami wakuzaala abakuzadde so it's okay ndi muwala we tebalaba yasanyusa bakuwa keya omwana muwala ono olwayingidde n'akubuuza abawalidde nga we nagamye nti baby girl waffe so olina omufako kubanga bandekawo mbere nga making sure nti ali bulungi omukulu oli ku musaala mami ng'otuwadde emirimu. Hajjat onziruseeko mbadde njagala